we balina kunyirira bambi abadde na mubuzo bani yeteekamu motoka zavuga toziraba ali mu awudi ziri latest Range Rover mwagikuba Range Rover bagikuba ejinja no leta awudi no by the way nze motoka mba nazo but it depends motoka is not an asset mboe bichi bane motoka nene ngwenyirira nnyo olumuvuka ne ya Zent eri Alex naye ampa motoka ati motoka Zent ugambe eri naye alumwampa bagita bread motoka we share spice ogenda kulumya abantu emitima bakuberi nga bamanyi bakumaze olese nyinza oba mne bampozeemu ate kisoboka bwe yanka bwe Paris sha ale Paris nazene motoka watu soko grade oleka kugambye Zent huyo olumwampola ne mu motoka no Zent wa munju ne owa eno modoki nze simaina ya motoka gobibuza wakola sente wamala bambi tomanyi manya ga motoka ovuga buvuzi ngero omulodi wabeera mulanya jikubandabirwa njeke toka kubye owe kolako mu byokwamba bagita Lux Fashion Store enyambaza kansanga UK Mall I know now machindi Lux Fashion Store. Okay. Amina. Aukwatawo nnyo. Ni bulungi ogamba otya. Tuli bulungi wabali kuyimbira abantu ku Torino. Banange bangambe mbayimbidde nnyo mbu babajja bujisi batwe bakola. Nga manager mnyongere mu sente. Babadde bateseza milioni 10 ngoyagala bakwe 15. Ebi bigambo byo. Performance badde etya. Nungi badde so good. You know it was a corporate audience, but Spice Gadgets baddeo. Bafuye ne kasente akatonotono. Yeah, nesimanyi gyeziri. Wazi waddani wallahi. Obudde baluje kujjako ku stage yawo. Nga omanyi to tuyanye okwataganya nenja zifuna nze ku sente ndi mulala. Wewe bali kuwanisa eno bimuli bye. Oh, every single minute, every single chance I get. Yeah, munyimba zoyina nyingi abantu bangi bakuwandikire lwaki olwanisa eno lulonze munyo. Kakati olaba. Olimbo bonna bampandikidde mbadde ngamba bimuli byawe. Ozondaba obadde following. You've seen how I've talked about King Saha, Missionary, of course, never writers abenjawulo bangi. Naye omuyimbi munno okuwa oluyimba. Ate naye otaba just luyimba because tulina ba writers betukulako ennyimba n'alukuwa. Nga ye it's business. Naye omuyimbi n'akuwa oluyimba nga taleseeyo akantu konna. Ate ennyimba ne zikukolera ne zikukyusiza obulamu. For sure badeserving ebimuli nga balamu. Miss Henry, King Saha, abayimbi Dr. Jose Chameleone bampandikidde ku nnyimba Omugenzi Radio. You know, naye yampandikirako Olima Rafe Radio, or Good Life, Radio and Wisdom. Okay. So, yeah, I'm grateful. Ate abayimbi abasinga tebaagala kwogera nti ono yampandikira. Kibaswaza kiva ku ki? I don't know. Naye nze njagala nnyo okwogera nti omuntu kyankoledde kyogere. You know, because mbeera sikikoze. Ze newandiikidde nazo gye ziri. Yeah. Owaaye, mukwano gwo big events ngalabye n'ebizibu. Bizibu munnange emitawaana meereere. Era bambi mumusaasira nnyo ne famire ye bala ino kijja kuggwa. Era waliwo yaddambuuza mu kavidiyo Ibro oyo. Naye ndoza abamu bakafunye bulala. I think I had it bambanja 70 million and I said sinnasobola kyenjo okukwata nkole ki eyo era ekirungi. I thank God nti some of the friends mikwano gya big I didn't know any kuleka bali mu industry bankubiddeko leero era tomorrow inshallah if all goes well I'll send in kyenabansobodde wange. Ku TikTok abantu bali mu kujaganya bagamba Spice milioni 7 agenda ziwaayo. Nabirabye naye singa mbadde nziina abuzibu nange njagenda kwewola. Ate mutwale nze ekitegeera nga nange mulina okunsondera. But anyway, jokes aside, I was told nti mikwano gya bigi bali mu kwekwatakwata and so far balinawo akasente akatono, so yenna ali eyo. Million 7 is actually not small money. Omuntu omunoonyi wa sente amanyi nti million 7 sente nyingi. Nange nandyagadde singa mba nina obusobozi, but nze nyateekayo kyenabansobodde. That's what I said. Munnange abantu bo simanyi nange nabadde ndi awo Facebook nga ndaba tulu
ka message actually ka notification post ekuguddeko obugwingo oli ku simu iye kino munaye neyamye okuwayo millions abo nengamba nebanammwe kiki naye ndi mu byange mbewaze ate tudda mu bizibu sina bizibu naye olumu mba newala ebintu ebimu okulaba nga bakugungulako oguntu era bagambidde omuntu akulaakulana olweza abana amabanja. Yeah, definitely. Omuntu yenna ali into business. Omuntu nange kenyini nina amabanja. Okitegeera nina abamanja nere waliwo akubidde essimu. Olimba. Essimu kwata. Gwate bakubanja meka. Kati ndikunyonyola okole ki kama wange. Abawagizi basobola okusonderera spice gadgets. Njagezaako mpola. Naffe abamawulire tusobola tukaawo but nja kutetenkanya ng'omukazi mpola mpola. Nja kutetenkanya. Ebimu ku bigambo ebitwazibwa big nti omulimu gwa promoter nti abayimbi abamu munne beetegeka ekivaamu okubeera nti abayimbi abasinga tebalina promoter tebakyalina business bonga abayimbi abamalako business. Let me tell you, endongo nzibumu atagirimu tagitegeera. Lately things are so hard. We don't know why. Nainza I'll tell you ng'omuntu ali into business. Nze ndi muyimbi ali into business. Music. Abadde mu bivulu akoze ebivulu ebiyitirivu ate nga sina kivulu kya charity. Okuleka ebivulu ebinsasuddwa. So you know when things are going well, you know when things are not going well, and generally because if tukola ne ba promoter abangi, I mean real promoters abategeka ebivulu nakuwa sente nga promoter agula ebivulu 6 agula ebivulu 8 agula ebivulu 10 nagamba spice nagamba ebivulu 15 omwaka n'abantu lately bavu bintu it's not really good tutegeera so tutegeere abantu bali babeera understanding nti business yaffe erimu okusomozebwa. And lately we're really facing a big problem. Spice, could it be of the political involvement abayimbi abagenze mu byobufuzi oba movement ya politics abayimbi abayimbi? Lately, I'll be honest with you, kati waliwo naina tours. Naye ng'ogenda kusanga tour gye muli nga musaidize Luweereeyo nga jjo wabaddewo laale nga mubalisa abayimbi nga 10 nga babwereere. Kati ng'abantu bakyakadde jjo. Kati ate leero naye ozze okuyimba ate bagenda kusasuza abantu ssente. Okiraba so kiba hard. Eri omuntu ategese nga wa business nga taddemu ssente n'alanga akubye ebipande atese stage n'oli wa campaign yazze ngalesa abayimbi ate nga abantu bayingirira bwereere. So that is a very big challenge lately. It's one of them. Okay. Yeah, n'ebirala bingi you know abantu kati nengeri maali z'abantu wabaawo obuzibu nga buli mu economy ffenna kitwaliramu. Wabaawo omuntu ng'anyigiriziddwa mu bizinesi ye wansi eyo katugambe nga abantu abafiiriddwa emaali yaabwe mu kibuga kankubuulire ffenna kitunyigiriza. Kati wano tuli wano ku Torino tubadde endongo yange tomanyi eriyo omuntu nga musuubuzi wansi nga yabadde yakoze bulungi leero nagamba kampiteko wali mpakire spice. So yeah okubanyigirizibwa naffe kitwaliramu. Kulikayo ebifaananyi twabiraba mu mutimbagano. Spice mami atuliddeko amanzaali agaliiriddewa agalidde naani banamu tuteku out kuba tugenda okudda keki tulaba ziflowinga ebulaya kyali kitya era wagenda ddi maama obaddewa well nabano wakwatanga to niko wempiseemu la wentudde nze mmazeko emirembe obaddewa Spice embadde. No, like my birthday, nasooka yo waliwo island we twagenda with my friends tunyumira. Mungi nnyo naye mukudda nalina ne plans ezifulumamu. Nze wemba nga ngenda tambula birthday yange ndiplanningira mwaka mulamba. So I knew I was going to Paris on that day. Mbeereyo nyumire because it was my first time in France. Bulijjo mbeerayo ntambula like mpita ayitayeyo naye nga ndi mu bya mirimu. So I wanted to go somewhere nga sibyakola. Celebrate my birthday. Nange nejaguze. Ate mpise mu bingi omwaka guno by the way. Kati ng'omuntu ng'omwaka gugwa wena byoyisemu you didn't know nti onootambuza paka mu October. Ogamba let me go and relax, celebrate myself. Bangi bafudde, you know. Nejje emyaka bagitubuulidde oba tukyeta emyaka munange buli omu ayogera era nenisenu ayina emyaka gyampadde ne mumutya kale gwe tubuulire egijjo sijja kusobola n'emyaka lwaki gibaswaza mutubale wanene mugambe gwe kadi yeva ku lujja olaba betugamba tukyali bato. Ne Spice ebintu bya birthday binyuma nga birthday boy wali birthday boy banzala naye
Esenyiga nkute. Oba wamusanga yeeyo Paris. Kankubuuze. Wamusanga ye Paris. Ono kankubuuze. Birthday boy wa ku birthday yange. Tuli balungu nga banzaala naye bamala tusindika babiri. Omuntu alina okubeera wa kubudaabuda oba yali akwata kamera yakwata ng'ebifaananyi bye twali tulaba. I have friends all over the world. Buli gye ngenda n'emikwano. Buli we ngenda. Newe fama kati nga ngenze Germany. Amsterdam. I have friends. Ne waliwo oli friend wo oli asukkuluma ko wayimba ne saha best friend wange. Oli asukkuluma ko oyo yasukkuluma ko wayimba yaliwa. Mwe musune. Omuntu omuti ne spice wali daga omusajja bannaye ndowooza omuterese. Noli mujjadde mu Galabe. What do you baba gamba buli musajja alina okuva ava mu Galabe. Ajja kwejjayo. Baba maffe tebayinanga masimu. Tebabeera na basajja baabo. Abiri byali mulembe giri. Kati nze mba njagala kulevinga mulembe guli. Ajja kwejjayo. Oliwo oliawo nga yepositinze nga weebase. Kusita siyo. Obugali musango. Oba shoko bwene kwata ngate muntu mulala ya positive. Mba ne kwekyo. Alo tedi akafaananyi accidentally ku status. Nozikukanga. Yali hajaluna. Tewakyesinga yali kibyago ekyo. Kati kye kugambe. Ojagenda okwekanga. Ngate mukazi munnate ya positive. Mukazi munnange which is okay. Share. Spice akayimba kapya katambule katya. Nakiriza. Nakiriza is beautiful. It's number 1 on trending ku YouTube. Ate ebintu tebiri mu science. Tebiri mu mbwa ate ki byebyo. Ne ku Metro number 1. Of course, wow, kayina kwa kunambira. Rupi akazanye abantu bakagade it's really doing well. You heard how people were like singing it and yeah. Owa ekinjo kya naye. Omukulu Shakib ne manager Roger bayingira ringi. No problem. Owagirani. Tujagenda tuwagire. Ekikondo buli omu akyesunze ekyo. Wale gwe bagenda mukuba amasavu ago gayitisiridde obani. Era manager Roger awaga kufa. Agamba Rickman yamukuba bitono. Yeye si mukubi wa bikondo. Bojja kujaisawo ka round 1, round 2. Nawe naisawo kaliwa. Oba oyingiza omulwanyi, oyinza okuyingiza manager Roger oba Shakib. Mwanga ba sponsor mujja kujja tulabe. Tesenga nga mogera ebyaddala. Omuyimbi katu. Sente wezi nga kati omuyimbi oyisawo round wazino. Nabuzibu nzeweni munange abikola tekye kigaana. Amen. Tukweyanziza bambi. Amen.